batandise okukkuluma anti His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate agulidde abaganda baffe mikwano gyaffe aba National Unity Platform abagulidde emmotoka kapyata empya. Abakulembeze bakunga bonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abayiyeemu kapyata w'emmotoka era bano kakati mwami Tebuhabulwa awuliranga afa awuliranga obusungu kubanga ababe munnange yasalawo kubawa bugaali yasalawo okubawa bugaali nyongera okutegeeza nti aba NRM babawa obugaali. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine aguze emmotoka 5 mu regions 5. Lwaki mwami Museveni abataatye, lwaki mwami Museveni abatadduke, lwaki Museveni empale zonna tezimukankana kubanga alaba nga ebyenji byalemereddwa ate nga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abikoze mu bbanga ettono nnyo. Tuweebaza nnyo President waffe, webale nnyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, webale kwagala ggwanga, webale kubeerawo ku lw'eggwanga lyaffe era tuli basiimu nnyo ku ebyo by'oli mu kukola ebitwala Uganda mu maaso. Tweyanzizza nnyo, tweyanzeege President w'abantu President w'Abannayuganda. Kino ky'ekitangaala kye tulina kye twabagambako okuva obwedda. Njagala nkulaga emmotoka zaffe President zayingizaawo. Babayiyemu emmotoka ziizo ziri nnya. Tuba tukoze ki? Kakati, this is just a beginning. Under the guidance of our President Ngabwe Mbagambe, tusazeewo nti buli region ya Uganda at least yafuna emmotoka egenda kubeera ng'ekola emirimu kya people power buli kiseera. Emmotoka emu egenda kukola emirimu kya Buganda endala ekole ekya Eastern Region, Western Region, Northern Region full time. Era nga bwe ngambye, this is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So, Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Nindako DJ, walona yokuna eyingira eyo egenda kubeera mu headquarter eyokutaano ng'ekola emirimu kya department wano ku kitebe wennyini. So, Mr. President, if you could hand over those keys to... Yeah. Oh. No. So. Bantugambe tukeko wansi. Naye abeeyo baana aba batulaba. Bravo.
Eastern Region no Eastern Regional President Chagulanyi Ssentamulo yajja National Leader ono yajja omusamba paka tuwulira katubukedde ono president akola abantu ebyabalema akola abantu ebyabalema mubafule kintu kimu mubafule muntu omu obagaze eggwanga lyabwe okusingira ddala obagaze enkyukakyuka obagule nakyemali mukama bakulema. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. The president. babaliyemu emmotoka ziizo ziri nnya. Kati tuba tukoze ki? Yeah, kakati this is just a beginning. Under the guidance of our President Ngabwe Mbagambe, tusazeewo nti buli region ya Uganda at least efune emmotoka egenda kubeera ng'ekola emirimu kya people power buli kiseera. Emmotoka emu egenda kukola emirimu kya Buganda endala ekole ekya Eastern Region, Western Region, Northern Region full time. Era nga bwe ngambye, this is just a beginning. We shall try our best to make sure that even all other sub-regions get capacity to do this work. So, Mr. President, may you hand over the keys to these deputy secretaries for mobilization. Nindako DJ, walona yokuna eyingira eyo egenda kubeera mu headquarter eyokutaano ngekola emirimu kya department wano kukitebe wennyini. So, Mr. President, if you could hand over those keys to... Yeah. Oh. No. So. Bantugambe tukeeko wansi. Naye abeeyo baana aba batulaba. Bravo.
abasoga abakedi abagisu apaka kuboda abateso bona ono president akola abantu ebyabalema akola abantu ebyabalema mubafule ekintu kimu mubafule muntu omu mubagaze eggwanga lyabwe okusingira ddala mubagaze enkyukakyuka mubagule nakyemalira mukama bakulema. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. The president. Yeah.